Gwa Mpita Malaya nga tongulangako. Ampita Malaya nga nnyoko ne kitaawo tebandyangako. Ampita Malaya ngo ku baganda bwe bakuba kyaliwo tewali yali anzijeemu mpale. Tompala mpagwe mizi. You guys, nze tewali kintu kyensinga ku kyawa nga muntu keera ku mata n'akuyita Malaya. That imbecile atudde nnyo ku reputations z'abawala abasinga kuno ku TikTok n'abayisaamu amaaso. Mbusimanya Luwi Raiti okyabeera nnyo single mother. I've never been a single mother for even one day. Kati kambabuulire ebimu kunze bye mutamanyi. I've never been a single mother for a second. And if I want to, I would be, and the father of my kid would still take care of his kid. Siri mu level z'abakazi zebalyamu ne bazaalamu abaana ne basuula. At least I'm not that cheap. I'm not a loser of a woman. Ng'abasajja abalala we bakola abaana b'abandi. Ate gwe tosobola kuneebakako. Kale lazima oba ogenda okukateekayo n'enkasalako. Gwe wambwa. You're not in the league or the type of men that can remove my chupi. Tochiddangamu. Ate nja kukulakira. Mbadde nsaba osigale ku posha. Simanya michi boyita ba Malaya nga tobagulangako later on okubasobola. Sigala kwabo nze nja kukulakira. I do not fucking play with my reputation. Kasajja kampi kalinga enfudu. Kaze ku mukazi mbwe what you ordered. Who the fuck are you to even think about expecting shit from me, nigga? Are you okay in the mind? Are you okay upstairs? Mbusimanya twali tulowooza omwana wa maanyi. Simanya wa ng'olowoozangako ngaani. Ndi mwana wa nnyoko oba wa kitaawo. Ndi mwana wa nnyoko oba wa kitaawo. Ono enembiza embuuza mbu gwe oli muwanvu ndi mukazi I'm allowed to be short. Why is a fucking man short and a loser in life? Luwi Raiti olinga egundi n'embwa singa nfaanana nnyoka akuzaala. Eyazinibwa n'asuulwawo. Piece of gunk. Stagafula. Wabula mwe temunyonoona mpisa ssaawa zino nabagamba nsobola bulungi ovuma ebigambo ebibavaamu naye temunsiiwula ate empisa. Saagala kutuuka eyo. Mweddeko. Bashiri. Weddeko and my eyes are on you. Nkugambye. Tondyangako tonzijangamuko ku mpale. Waba waliwo omusajja alina obukakafu nti yali anguzeeko ng'obulina. Ng'ayogera ne Luwi Raiti ng'amuguzizza ebitundu by'ekyama. Gw'oba oleeta aleete n'obukakafu wano ku media. Naye ng'ekyo tokirina. Tonja Samira, don't fucking play with my fucking reputation. Nakusirikira video eyasooka ne nkusirikira eyaddako nkusirikire ne kweno. Gwokampi wootyo. Waliwo obusajja bw'otunuuliranga Katonda yabuyamba n'abuyiwako n'abufuuwako empewo. Kati Bashiri wandibadde otunula oti. Ogenza okoza obwa driver mu eri ensi. Otandise okunja Samira mbusimanya mukyafuuka nnyo basingo mother. Gwe ng'ani afuuka single mother? Nze seebakibwako basajja basiru. I don't know if when I say that mulowooza ndi musiru. Ekisooka singa nali neekubyeko ebitundu byange eby'ekyama ne mbiweereza omusajja. I'm 100% sure. Ku musajja yenna gwe nali ndeetinzeeko teri musajja asobola kukwata bitundu bya Luwi Raiti byakyama n'abiteeka ku TikTok. It is out. That is one thing I can assure you of. Ekirala, toli mu liigi y'abasajja eyinza kunzijamu mpale, so do not expect. Condemning is okay. You start condemning, nze Luwi Raiti nali mmanyi afaanana waati naye kasita mulabye nnyoka afaanana atya. Abaana bazaala abawala bafaanana batya. I've never seen you post any of your whatever. No kanako.